Leero olunaku lw'abajulizi twebaza bonna abagenzi okulamaga Namugongo, Abakatoliki bannaffe, Abaprotestanti n'Abasiraamu abagenzi okulamaga Namugongo ku lunaku luno olw'abajulizi. Tubeebaza nnyo. Mbadde ndudde okujja, ennaku zino zibadde bbiri. Fred Logic ogamba ki? Fred Logic n'abalala awo abali mu America, abali e California, abali e UK. Bintu bingi ebigenda amaaso mu Uganda. Ndiwo wano eddakiika zigenda kuba ennungi 4. Eddakiika 4 zokka zigenda kuba zimmala wano. Story ya Alien Skin ne Palaso egenze gwa mawulire gye tubaddeko wiiki namba. Kati ate ya Bad Black ne Kluthum yeyingiddewo. Dr. Kluthum kati yeriko. Twabadde tuli awo nga ne Gulunedi neba mukuba mizibu kulya muka musirikale bye bitusumbuwa omwana oyo Gulunedi. Ne Gulunedi lwaki totuulako wansi? Kiki ekikusumbuwa mu mpale Gulunedi? Lwaki tofuna omukazi omu n'osetolinga? Kubanga tebayinza kukuba migo bwe gityo. Badde bamanyi oli Gulunedi officer, kumbe gwe Gulunedi official. Gulunedi, lwaki teweesonyiwa abakazi abo bak'abasirikale? Bajja kukuba, bajja kuleetera ebizibu. Kati mbu wawulidde mbu baafiiridde Somalia kyekyakututte. So mugana Gulunedi emigo gy'ofunye mu bakazi gimala. It is high time Gulunedi otegeere nti wadde wakula n'owola mu mpale omwo kyekyamazima kyo Gulunedi wabala ne talenti yo gy'olina mu magulu awo tusaba ogikozese bulungi. Tujja kufiirwa mu by'okusaaga. Kati ekyadde kikutwala mu estate eri yonna nalumunye ogwe mbasirikale bakusabula emigo kyeki? Bakazi ana bajja kuba bakutte bw'otaave mu ba women. Bakazi bakufuukira ekizibu gw'omwana atatuulako wansi. Promota Evula kakkana. Promota Evula kakkana. Kakkana. Naye nga bye bya Gulunedi ofiiso emigo gyo baagimukubye gyali anyiga biwundu. Tukusaasiddeko nnyo muganda wange. Nnyo. Kati awo nga nvuddewo story ya Bad Black. Bad Black ekikuvumya Dr. Kluthum kyeki? Kubanga yakuvuma mulala. Neze sitegeera bantu nti omuntu bwakuvuma ate lwaki oba oyingizaamu abataliimu. Dr. Kluthum Bad Black yakuvumiddewa okutuuka okumusindikira agagambo agakyafu bwe gatyo. Bw'aba bbaawe ye yakuvumye, lwaki tovuma bbaawe? Lwaki ogattamu Dr. Kluthum Bad Black?
katolo tutegere nti owemula nnyo omukazi talina kintu kye yakuvumye okutta omugaseemu okoze allegations ez'ekisiru mbu ye yatta sheeke Badi Black ebanakutwala mu kooti ojja kubitebya ebintu ebyo byoyogera va mu bino ebyobuwemu byowemula byose binaako mutawaana naye ekintu ky'okutta omuntu Badi Black nga bakututte mu kooti osobola okukyogera ggwe oyinza okera kuba kyaloga nti Dr. Kluthum ye yatta sheeke Badi Black omanyi kyoyogera ggwe va mu bino ebya social media ebyokukubira enduulu Badi Black bw'obanga oyasama tegera by'oyasama oyo omukazi yagambye ajja kukwata akutwale mu kooti ate Badi Black gajja kumyuka nze nkubuulira amazima gajja kumyuka omukazi tannaba kuvumako kigambo n'ekyo baawe ye yakuvumye Kluthum tannakuvumako kigambo na kimu era video gye yakoze yabadde crystal clear nagamujje mu kamwako omuntu waba akuvumye vuma akuvumye Dr. Kluthum ogattamu waaki Badi Black mwetiriza nnyo okumanyiira abantu oyinza okera kubaca n'okola allegation bwetyo. Do you know the feelings you are arousing Badi Black? No gama Dr. Kluthum ye yatta Sheeke Muzata gwe Badi Black mujja kwereetera ebizibu n'abantu wemulanga bw'oyagala naye ebintu ebimu ng'oli muntu mukulu sooka olowoozeemu ekintu ky'oyogera kati bw'anaakukwata n'akutwala mu kooti ogenda kwogera ki twaye tannakuvumako gwe yambalagana na bbaawe Akulamu mwambalagane mwevume mwewemule Kluthum tasobola kuwemula dokita to level of a PhD era Dr. Kluthum nkwebaza nti video gye wakoze ng'owoninga Badi Black kye nabadde nkusuubiramu Kluthum tasobola kuwemula ate era Dr. Kluthum tasobola kuddamu kati gwe vuma Akulamu mwetwale Kluthum tanoonyangako mawulire she's a doctor oliawo ogenda ogamba abantu nga bwe yatta sheeke simanyi awunya amatako ne Badi Black omukazi n'avayo nagamba Badi Black alekerawo okupisa mukamwako sinnaba kukuvumako odidde era oyongedde omuvumi nemwe ensi mugiyita yammwe wano ebanakukwata ne bakutwala mu kooti ng'otandika kukaaba lwaki teweesonyiwa Dr. Kluthum Badi Black nze njagala ompe ekigambo kye yakuvumya omukyala oyo omukyala bamwogeredde okuva sheeke bwe yafa asirise mukazi wattu abeera happy not so much that people are happy abantu abasinga okubeera happy mu mawulire be basinga obeera depressed Badi Black allegation gye wakoze ogimanyi mboyo omukazi ye yatta sheeke oyinza kyogero kinako obujulizi ate ajja kukusiba Badi Black tukube empaka bw'ona asigala ng'omuvuma agenda kukusiba ebyo byolimu obwo busipase vote bw'onoonya mbuze sitya mateeka bajja kukusiba mukwano weesonyiwe Dr. Kluthum oli wa PhD yalwanisa mateeka tagenda kudda ku social media mwewemule Badi Black oba oyagala okuwemula wemula Akulamu gwe mwenkana naye mwevume kwamwe namuyina obudde tojja erinnya lya Dr. Kluthum mu kamwako Badi Black ojja kwereetera ebizibu nkubuulira Badi Black weesonyiwe Dr. Kluthum neza allegation zokola nti ye yatta Sheeke Muzata bajja bikubuuza mu kooti wano zirikire mu kooti bakusibasibadda nera tonnawulira teri agaana kuwemula kuba mwe mulowooza obuwemu asinga okuwemula yaba asinze people have reserved their image bw'oba oyiwulira genda ovume Akulamu ye yakuvumye Dr. Kluthum talina kigambo kye yayogedde
video je yakoze she was mature enough naga Bad Black get my name out of your mouth oja kudda wano social media Bad Black kubira enduru oja kunonya balooya bangi ebyo mugenda mumanyira abantu Bad Black kubanga abantu mwemuloza muwe mulannyo mulekanira waggulu okutte omuntu omutadde mu bibozi byammwe ne akuramu omuntu atayina kye yayogedde wadde okuweebuula omuvumya simanya awunya amatako simanya ku lusumu oli dokita mwemuloza abantu okubasiriikirira basiru Bad Black goloze nsi etambula nabuwemu mbuboowemule nnyo olwo oli wa kitalo nnyo weetwale ne akuramu ku lusumu muveeko nkubuulira ebigambo bino wallahi bajja kusiba ekyo kyokka allegation gye wakoze mbuyo omukazi ye yattabba okinako evidence omanyi kyekiyinza okukola ku image ye nze Tamale ntunuulira ensi eno neneewuunya Dr. Kluthum tomulabako ku social media nti alina baalumba she's always in her life era bwajja okukola interview aba buli kiseera aseka busesi panange mundeke the woman has nothing wrong she has done to you ne wamukutte n'omukola bwoti lwaki tovuma eyakuvumye fere tulina buzibu oba akuramu omuvuma fere tukuyinaako buzibu oba mwewemula but jalinya lya Dr. Kluthum mukamwako video gye yakoze singa obaddemu amagezi the woman told you I respect ladies Dr. Kluthum yagaiti yetasobola kuva kwanga awo abakyala ekitiibwa kakati omuntu akuwadde ekitiibwa mu video gyakoze still you want to put her down Bad Black ensi ekyuse ebyobuwemu tebikyatunda simanyi olinga kino simanyi emikira ebyabantu babiwulidde babikooye ebyo tebikyatundirako ddala Bad Black ensi ekyuse social media ekyuse abantu kati bagenda na muntu one they sympathize with a person who uses courts of law ensi kati gyeraga bye twagambanga alien skin tekkubo ly'okutta ekyamu tujja kudda wano tukole videos nga twambadde engoye za Black ku alien skin bw'oba oli eyongolooza nti ogenda kuba abantu nkusaasidde mu kyasa kino nkusaasidde ezo eggaali ze mukola ezo sibanya nnene eggaali sibanya nduumira Gaza bila oyingidde ettaka ng'okyali muto ggwe kuba teri ajja kukkiriza kuba nazo era ebigambo byennyini bye nayogera abantu era bebazzemu ne boogera nti violence jo nina puroguramu gye nabaddeko ne Wisdom Kaye n'entambi nga baŋŋamba mbu showbiz mbu ne mu America mbu abantu mbu beekuba ne mugamba mmwe mukutte America ne mugigeraageranya ne Uganda wano teri agenda kukkiriza kukola gaali sibanya oduumira Gaza sibanya biki nkulayirira amazima ga Katonda omanyi mu Uganda tukomawo wano era ne twogerera era ng'ofudde ffe tetulina buzibu nakukola postmortem Junior will still come here nga gwe bamaze okuputinga out of action I will still come here and do the same videos the words I have said this is Uganda now kubanga wano batulagako dda bisoboka ate alien skin bakutaddeko abiri nga nkazalujja kino kijje ku nsi they are watching you closely wandibadde owuliriza ebigambo bya Lumbuye bye yagambye ggwe olowooza Lumbuye musiru alien skin genda osalemu ka video ka Lumbuye okawulirize bulungi ojja kutegeera oddemu ku magezi be very careful alien skin be careful waliwo abakutaddeko ago gy'onaakoma olowooza abantu ennaku zino bakyaleekaana abantu eggwanga tabadde bakyaleekaana n'abantu ku musanvu nga bategeka z'amaziika wana abantu bakyaleekaana
Mubambi government nze bana abasajja abatufuga bayina ebyokola bingi tebakyaleekaana gwe duumira bane gaali simanya gaza bange walumbako Jacob omutuuze era omukube. There is a lot of allegations about you alien skin. By the way, I didn't even know. Inkulairira amazima ga Katonda mu ggulu bw'otazza bigere bisatu mabega n'osigala ng'otambuliraawo mu violence bila buuza bonna bakutte ekkuba eryo gye boolekedde. Twakafiirwa abayimbi abo mu ebyo. Big musicians have died in violence. Kati gwe continue exporting it nga bakubira endulu I will come here nga nyambadde olugoye lwange olwa black still do the same videos. For we shall be here to analyze for you after your days. 20 ekyamuse kyekiri tukole ebirala. We move forward. Nga tulyanga tunwanga twebaka ye Uganda. Woloze endulu zigasa singa yisima simulamu. If you think making noise can bring back dead people, Isma would have been alive today. If you think prayers can bring back dead people, Isma singa wali mulamu kwa isala ze bamusabira. N'abakafiri kolo basaba. Munsi tozanyanga na kigambo kitu ekyo when people are tired of you. Eyo kala kite ya ghetto, yakala zukusa ghetto. Olaba tulwana n'abakozi ba government beekyaye bagala misala. That is a revolution. Kati gwe jango wagire. Nza olubiya. Mayize junior nine bitu bingi byemmanyi ne byempulidde ne byendabyeko. Maze ku social media emyaka ena. I have spent 4 years. I know a lot. I've had a lot. And I always tell people the truth. Kwanza okuva omugenzi Isima we yafa nasigala gamba bantu mazima nti gwe kubo lyokwata gwe ewamwe ekijja bagire bakikole ki bakisaawe. Bad Black ava ku Dr. Kluthum. Bad Black ava ku mukyalo oyo talina kye yakoze. Vuma bawe Akram ye yakuvumye. Kati Dr. Kluthum wabadde ovuma waki mukazi wattu. Namwe munonyeza nnyo amawulire. Omukazi akoze video ga Bad Black anvaako. Nja kulopa ate ajja kulopa. Ate bajja kusiba. Bad Black agenda maaso ng'omuvuma. Mayinza enkuwaga abuwa. Ojja kubira kirabira Eddie nga takyakwata ssimu. Mwana abantu bakoya abavuma abantu. Mweche mutanna bakutegera. Goza fulu figa amaanyi agasiba abantu agajjawo. Abantu bakoye. Kati adduka mateeka yasiba. Gwe yasamirira. Eno social media eriwo ku bandulu. Era Bad Black nga bwokoza amawulire ng'ovuma Dr. Kluthum atayina kyakuvumye. Era amawulire bw'ojja kulanga oli mukagulinga bakututte eruzira. Teeka waabiri. Go continue. Fatubaddewo wano nga abantu batukubira endulu naye omuntu bw'agamba nti Tamale n'ensonyiwa mwesonyiwe. Akuramu ye yakuvumye. Social media Bad Black ekyuse. Abantu kati basibira ddala ate kooti yeezirammwe. Tewagenda keruzira ndoza tonnayiga. Ate Bad Black nali manyi wayiga. Jakuddawo weekalakaase simanya Zombolo Queen simanya biki. Abantu tebakyagala bamanyira. Abantu tebakyagala bamanyira sigwata kyalina ssente simanyi gy'onaazijja. Nange oba oyagala mpemula nenze nkubuulira mazima Bad Black bajja kusiba. Dr. Kluthum mwesonyiwe. Eza allegation ez'okola nti yatasheeke muzaata bijja kukanukira mu kooti gwe. Nanti social media is a two-sided question. Weesiba oba bakusiba. Ate byoyogera bivaayo. Ati gwe yasaamirira. Manyi temunnayiga. Omukazi dokita tasobola kuwemula. Gwe weevume na bbaawe Akuramu. Mwevume mweweebuule. Teri ajja bafaako. Naye jja Dr. Kluthum mu kamwako. Talina na kimu kye yakuvumye. Video gye yakoze she was mature enough. Gwe weeyite Masolo Queen. Oba abalamuzi babimanyi. Ojja kuzirikira mu kooti ogwokubiri. Sibairwa ky'abantu babakubidde nnyo endulu ne muyita we mulina okukoma.
Tujeyo video mpaye mu ngakuvuma. Abadi bulaka mpaye n'omukazi n'omuvuma mbwawunye mabega simanya awunya amatako si omuvumye buli kimu omukazi ayina omulimu mayindi era tasobola kuwemula ne mateeka ojja kukanukiramu amaaso nze ndabye wana abantu bali beewaga fulufiga kyakoze TikTok okimanyi wa tatusobola fulufiga kyakoze TikTok okimanyi gwe mwasamirire nze sikyali kubyakunkubira ndulu gwe weeyite Masoro Queen Bad Black ankubulira ebigambo bino genda maaso ovuma omukazi oyo Dr. Kluthum Jona asibira ndoza oyagala kuddayo kulya kawunga kitalya bila goza city ya danger toyina kyotya ojja kutegeera wano byangu okwogera kubanga oyina abakubira endulu nze nina kyentya mukwano toyina kyotya oli muwala wa Museveni gwe olaba ba minister bebakeruzira who are you olaba ba minister batula mu cabinet every Monday ng'omusajja atula mu cabinet alaba president every Monday asule ekitali akati olwogwe ng'otandika kukaaba bane munyambe tukoleka wosi ani aleeta abalamuzi sibanyani amanyi gundi bye mubeeramu ebyo mutemubikoye temukoye kwevuma n'abantu abantu bakoowu Uganda tekyali tolerant abantu batugumiikiriza obuwemu naye babukoyi fuwa n'abantu batugumiikiriza abantu ne tukola amannya mu kuwemula ne kati bikyakola olaba fulufiga asirikako natulawo okusula motozi mukazi watule yeegayira amayirungi ge nadde ewe ebyobuwemu byakoma kati ekyo kivubuka kisamisami kyekikubira enduulu lwaki kyawaŋŋanguka samisami atunda kabina Bulaaya kati yakuwaga Bad Black samisami baali bamusibyeko yali mbega wa government we bakwata abanupu ekalangala buyomba amusiba ngo jeko samisami nagende Kenya ayoze mbwa z'abayindi era ne bigana ali Dubai atunda kabina kati oyayinza okuwa ekyokola Bad Black hati kulevo yo Bad Black singa nebyo ebintu tokyabikola ka video kamune kakusasanya social media olinganga upcoming heraze bateraka katolo tugaanti owemulannyo tukuwe ekirabo kati gwasiga fulufiga okuwemula batu butebulira na butakula kyekigendo baleetera ebizibu Kluthum ajja kusiba ddamu obyogere nti ye yatta sheeke ojja kuleeta evidence ebyo ebya Masoro Queen simanya bikole eno mu bayaaye lulimi lw'amateeka the door of the judges to evidence and pass a judgment abalamuzi babakoowa nabo mwabavumavuma muboononedde abaana weeyite Masoro Queen naye noonya Bad Black boogwirako eddalu Dr. Kluthum gy'anakomya nze nkubulira nga kyali wange omukazi talina kuvumako genda ovuma akulaamu naye Dr. Kluthum mujjeemu ebyo byoge omukyala alina abaana naye n'omuweebuula bwotyo n'omuweebuula bwotyo nga bwawunya sibanye buziba Bad Black weddeko Bad Black ebyo tebikyatunda Bad Black tulwanisa mateeka kati eno social media munange eriwo kukubira ndulu newa nebintu nga byatabuse Black eyakusindika ekitali aluliera yakuzaayo oboloze ensi ekyayagala okumanya abantu bazimbye amanya gaabwe abantu batadde sente mirimo gyabwe abantu bagenze ne basoma kati oyo Dr. Kluthum ayina diguli 3 ku muntu eyasoma manche kitegeeza ngolaba embwe etasome tamanyi na kuwandika linnya lyayo eri wali eri kulinnya lyemanyira no lwaki tosiba embwe eno oyo ayina diguli 3 mwegendereze obolozo olwana ne bano batasoma bano Bad Black batamanyi kuwandika manya gaabwe ebyo bye mubeera musimanya ku Snapchat nani ne senga acid ne mubeera ku Snapchat ne mwewe muli abakazi abakulu muyina bakoddomi bamwe muyina gye mwawasa ne mweweebula oyo Kluthum ajja kusiba beddamu omwasamira ebyo ebimu n'abo abakubira enduulu batye basooke bakuteeka ekitalya kwa limanda emyezi 6 okomewo ng'ofaanananga amoti omubalanguzi mulekerawo okumanyira abantu omuntu waba akuvumye vuma akuvumye
Tekitegeza ati akulamu akuvuma. Kluthum talina budde. She's a woman who does wajja mu media yogera bibye. She talks about her marriage. Eva abera musanyufu. Oyo Dr. Kluthum, she's always happy. And I love her smile. Talina bujja ku muntu. Omukutta omuvuluze. Omusibyako n'ogwo okutta seeka. Kama mwebuulireko. Bitu byamwe tubikoye ebyekisiru. Goloza social media kyali ku masolo nanka. Nani munoonyeza nnyo amannya. Naye mugwire ku bantu eddalu mujja kukitegeera. Badi bulaka tokyalina ssente zaakugwako. Owakula entalo ezinaakuleetera obuzibu. Kati kirabira bw'atakwata ssimu kirabira Edi. Nze nange oba mpemula naye nze nasigala kugamba abantu mazima. Nze munne nasigala kugamba abantu mazima nze gwe mwasigaza. Ate mbalimbe enfuneki. Nze ndi wabagamba mazima nvume. Naye kati Badi Black ayinza okuwangula Dr. Kluthum. Kwa Dr. Kluthum tajja muvuma. Tajja muwemula. Anti mumanyi byako. Okuleekaana tekukuwa buyinza. Abantu bangi basirika. Nakutunuulira bwati. Nasooka akukuba empiki. Naye mumanyidde byakubuguuta. Omuntu asirika. Nze madda zendabye wano mu Uganda abantu be basinze okutta. Bantu basirika. Omuntu omukola ekintu ekyo nakutambulirako. Ne bwakumalira mu omwezi. Nasooka kukola ekintu. Nava kwenensi neberera wange. So munoonye femo mu butuufu. Badi Black mwafuna amannya. Temugenda nga mumanyira abantu. Dr. Kluthum talina kye yakuvumye. Ozze ku bbaawe yafa otandise okugamba nti ye yamutta. Ebintu ebijja okuleetera n'obuzibu. Ebintu ebijja okuleetera obuzibu n'abasiraamu. Sheikh Muzaata yalumanya abasiraamu awo ekibuli. N'okumwogerako obwogezi ng'omuteeka mu ntalo zammwe. Gojja kufa ggwe. Nze okugera ku Sheikh Muzaata ggwe. Ng'omuteeka mu ntalo zammwe za social media buno obutalo bwe mubeeramu. Sheikh Muzaata yasomesa abantu. Omugenzi yasomesa obusiraamu. Omugenzi yalwanirira obusiraamu. Nga tonnamuyisa mu kimwakyo. Sooka osenye bulungi. Umanye n'ebinaddirira. Siraamu olabika obazannyisa. Siraamu nga tebazannya. Abasiraamu tebazannyira ku bakulembeze baabwe ab'eddiini. Naddala nga tebakyali mu dduniya muno. Abasiraamu tebazannyira ku ddiini yaabwe. Ekyo kye mbamanyiiko. Kati be careful with your words. Ng'ojja omuteekamu ebyo ebyamasolo kwiri. Simanyi ovuma nnyo owemula nnyo. Omwana ajja kufubutuka ennakaseraawo. Akuyiwa ebinnyo. Tandika okutubuulira nga bw'otatya ddenja gy'oli oli Natasha. Ffe tulabye ebintu wano. Ffe Tamale tulabye ebintu. Tumanyi ebintu. Naye nodda ewuwo n'otuula ne weebaka. N'ogamba Mukama nsi kyeno gye ndimu. Abantu balina emitima emibi. Nze ensi nagitegeera ku kufa kw'omugenzi. Nze Tamale nategeera ensi. Nenva ku bantu neesonyiwa abantu. Singa omugenzi waali mulamu. Neera buli tumwogerako amaziga gatuyitamu. Banne mwesonyiwa abantu. Omuntu baganvaako muveeko. Omuntu wagamba muveeko. Mwegendereze nga mwogera ku bantu abaafa. Sheikh Muzaata yalina abantu babamukkiririzaamu bakyaliwo. Neefaayo empaka nakati abantu bakyagitankana. Mutandise okuleegula ebimwabyo kubanga oyasaba nnyo Badi Black. Toddamu kuweera example ku bakulembeze b'eddiini ab'obusiraamu. Ebyo bikole ne waffe mbakatuliki. Abafaaza basonyiwa. Abafaaza munnange bangu nnyo. Faaza omusanga n'emukkubo n'omukuba amazzi n'akusonyiwa. Naye ekintu ekiyitibwa obuyisiraamu kyogereko na bwegendereza ggwe.
muli mu freedom of speech ziri wawa nga teri yakutambuliddeko tetulabye ebintu emitima gyaffe gyennyamira emitima gyaffe gyennyamira tugaa nti ensi eno ng'ejjudde ettima isima yatukola bubi yatulekera ebibuuzo nze nava ku nsi mbwatuka nenkaaba nava ku nsi baana mmwe muve ku bantu vuma b'osobola vuma b'omanyi nti bakwano bo gw'onaakubira essimu omugambe nti owange nsonyiwa nabadde nina kyempisaawo vuma omuntu gw'omanyi nti taakunyiigire kyenda abantu banyiiga naye basonyiwa naye mu nsi eriyo abanyiiga ne batasonyiwa abantu bakuma obusungu ku mitima omuntu nakukyayira ddala wano mu Uganda okugulira abatemu layisi twa emmundu ziri mu bantu wano bona abantu balina emmundu Uganda tulina emmundu ezitamanyikiddwa ezivudde Congo ezive Sudani emmundu ezive Somalia buli kitundu mu Uganda ekitwetolodde kiri mu ntalo abasirikale tebasasulwa obusente bwe bafuna butono omusajja n'akalakalana n'ekimundu neno omubuuza abaana bo basoma tebasoma kati olwaki tebaje muguleeko emitwalo 10 wano mu Uganda omuntu okutta teyeetaaga na sente nnyingi jiba mitwalo 10 goloza bubune ezibeera sente nnyingi tuli mu nsi ejjudde obutemu goloza lwaki abatufuga beekuuma nosanga minisita alina kabangali 2 kiki ekimugoba ensi gye bafuga bagitegeera bona abantu bagenze Somalia bafunye military training ne badda teri abalondoola ku kiki kye bakola Uganda yesinga okubeeramu abantu abalina military skills nenga bali mu civilian life nenga ne government temanyi wajje bali bona abantu bagenze ne bakuba emmundu e Sudani omuntu n'akomawo ebyamagye n'abiwummula abamu nno nabaddizaata bagadduka mu buddusi n'akomawo n'abeera mu bantu nenga okusala ensingo layisi yensi gye tutambuliramu buli omu yeekuume buli omu asabire munne lyeggwanga lyetufuga goloza President Museveni yandibadde n'egyo emizinga egimutambulirako obeera otya mu nsi yo naye ng'owerekerwa emizinga 8 he knows absence of war doesn't mean that there is peace. Absence of war doesn't mean that there is peace. Omuganda agamba akasiriikiriro kalwanaganya emenya. Kye tuliko mu Uganda tuli mu kasiriikiriro emenya girwana. Ng'olaba Uganda etereddewa. Baalumba besi yaffe Somalia ne batta abasirikale baffe. Egyo gy'emirembe. Batukubira busukka mayanja olwo ebalijja wano. Takali n'olwekyo ebintu bino byetaaga mu common sense. Mufaaki n'ensi. Mufaaki nayo baana mmwe. Mugikungulemu ki? Hiriwa. Kiriwa kye mugenda okufuna mu nsi eno. Luyali ekibalwanaganya okutuuka okuweebula abantu abatabaliiko. N'omalirira n'okala. N'otaliko vuma Dr. Kluthum atanaba kuvumako wadde ekigambo. Just kubanga akuwonize nti munnange ndeka nja kuyita mu kkubo ly'amateeka nkuteeke woyina okujja agambye ti ajja kutta neera n'ovaayo ng'era ataasoma waabeera era ne weekaamuula muneekaamulira ku bantu munaamalako nabo mmwe mulowooza okuba n'amannya nti mwamala singa erinnya ly'amaanyi rediyo yandibadde mu ttaka ku bayimbi ba wano ani yali asinga mmoze rediyo erinnya taliyo mutaka teyeebase mutaka bagaba y'ebirabo oba waliyo emidaali abafu bali emmere mwenno mwasaamirire mmwe abantu muganya okula omuntu otuuka wamma n'okula n'otegeera nti eno ensi nzibu n'obeerako ewuwo n'obunira ffe twabunira juni omuntu baŋŋamba nva mu maaso muva mu maaso simanyi nange ensi kyendowooleza omuntu langa nti juni yavaawo awo nvaawo maama luli nabuuza ng'oŋŋamba ngaani nveewo ndage wasikyabyogera abantu buli omu wamma n'entegeera ye akati guluneedi naye yo naye baamukubye miggo mizibu
kulumba bikazi by'abasirikale. Gulunedi negwe atatulako wansi gulunedi gwe gulunedi bwe wabala wansawo kitegeza wabalira kyalo kati kyecha badde kikututte na lumonye omuntu muyimo noyima gulunedi oyima ku 7 noyima ku 10 olimba nnyo gulunedi olimba kati bakubye wenama ebinnyo Oli mukulwana n'abasirikale balwana nabo. Omusirikale amanyi nti oli celebrity babera mu barracks. Olaba bakwata ba minister bitoji nga tamumanyi. Amaje kabera mu barracks tegamanya ani afuga. Abasirikale bamanyi Obuwuka ni chief president Museveni ne mutabaniwe. Ne General Musale. Amaje begamanyi kubanga ebifaananyi byabwe je biri mu barracks. Kosi namba maje kugasomesa. President Museveni ye commander in chief. It is a full course. It is a ngawe mubera kusomero nga babadisam reciting the name of the head teacher. Kati gulunedi amajiga kumanyi gajja kukuba ngo wozanze gulunedi office nebinya byamwe byennyini bibakubisa. Unze no gatize gulunedi office ekisoka gwe gulunedi oli bomb osanza amaje. Bakuza what's your name gulunedi bakubuza do you have a bomb? Mwetuma amanya agatajja baletira bizibu gulunedi kati obalukirawa ogeze mulidde nnyo bakabasirikale nabaga abavubuka mmwe mulekerawo okulya bakabasirikale mwagaana omuntu bafande bali mu kulwana ntalo muli ku bakazi baabwe mubalya gulunedi mujja kufa gulunedi bwe mutatuuze miyimo sawa musanvu gwa kiro ovuze oli na lumunye mu estate nenga muyimo bakutene kondo musatu bavubuka mmwe mutuuze wansi obo busemisiru omuntu ogeze mu estate tukimanyi nti ogenze kwekusa amajego gayina abakazi batubasiba ku kota guard what's your name gulunedi ekyo kyokka the military will round you off they thought you had the gulunedi bakubuza what is your second name officer boba akitutenga gulunedi officer naga ono mba terrorist ne bakuba muvuze national ID ebye binyanye ebyo byemwewe ebyo bikola sente bwosanga nga abasirikale tobyogera say your name ntinze nakimbugwe ntinze nakangubi ebya full figure tobyogera eri wa full figure taina figure kati obaga nze nakangubi nga bwe liri ku national ID abamu mweyerusiza ne national ID za mwezawukana n'obufaananyi batunya national ID oli mulala physical oli mulala kati full figure national ID mbo mutunya physical ebifaanagana yerusadda yenna olinzo gava Saudi Arabia full figure nenga wali national ID akafaananyi kaddugavu mumeze ebipapi Sija giri tuyenda tofaanagana lwaki takube mulekera okweyerusa so gulunedi kakanya omuyimo gakanira ddala ebintu by'okuyima ayima ekiro odduka ovuga emmotoka yoyo mwesiteeti omaze kuba neyiba emirembe singa bonna twalina ffe tuyima bwe tutyo ensi yandibaddewo beerako ewozanya ku games genda ogule PlayStation gulunedi obeera eyo natuleetera ebizibu negwe muntu n'obala wansaawo ye yabala talina mukazi gwakwatako n'atasiima oyo gulunedi mbw'abwatukira mu magulu g'abakazi mbuli erinnya mwe yalijja mbw'omuggo gwa Musa yaguyina ekyo kyo kituufu gwaguyina nakola wano ekibiina ky'abavubuka abakuula abakazi abakadde gulunedi tewajja Ningero obukodyo twabujja kuggwe ate gulunedi okubiddwa kakiri ekikazi kiwali obyeko essimu kino ekyeritria baba obonyebonye gulunedi obonyebonye oba wabbande ku musabo muganda wange nali manyi bw'olifuna kulinnya gulunedi oliterera naye empizi kyakulya n'emiggo genda weeyambulule mama Fiina waali akunaaza ekyogo n'omuntu n'okubwa abasirikale ne bakuba abakazi gwe bakuba
luli bakutwala ku police wano gunet ku buy phone ekikazi gakiri awo kyeritu ya mbu nemba ita wano mu lukungana temwala bikako gulu nedigwe ne banno badagalasi wano mwena baba wasiza mu music industry muweddewo wachali yo muvubuka ali music industry nga sete tuzijja wabakazi music industry yonna bweweddewo abaana baba wasiza ibintu bino bikazi binkuba kyeyo byonna bino biwasiza abaana bonna bafikifa maika twala tugende group eyo mpulya ne babitusi na musete je muzijja mukwetega newe mbayita mu kibina tugende wa president 7 atwesete temujja mufo bwavu twandikoza association yaffe boy child nayo nefibwako. Is that bad? Mbawa manji yiza bubi namubere mu bufumbo babakubi labadaba nawe nkwetaaga mu association eno nawe bakuwasa buwasa levikisoni. Come my brother, we get money from government as the boy child. Muje chinyumira abakazi mu bakala mu lujjudde baba singa obukulu newe tulyogerako nga munyiga waba mukama yakuwa talent nti gwe bakuwasa buwasa. Why do you feel guilty? That's a talent. Mu buyindi abakazi be bawasa abasajja. Baba kuwasa mubereyo mufumbe fe twafumba ddane tubifamu. Nze junior nga nfumbye Maria amaliago nenga yonasifunirayo mirembe kati gwe kingisa otaddemu wachi naulira naye mbu muwala wa Jenombo yamuwasa naulira lufulufiga amwambalira ebyo ebintu sibibye mbu kingisa sibibye naye nshinzibu kati gwe fulufiga wewebere kasimpoke nga association tojiyingire nakangubi nawe era webereka ddo obwana obuto just lwakuba nti otubuliza we tuwogerera nerafa batakutyera tujja kwogera kati association njekoze nakangubi mbona agisuba mama mukyala simpoke siwai ojiyingire nange munasanga ne munkuba anti ennaku zino munkuba bukubi nze temonze jamu amanyo naye nga byebyo ebiri eyuggi etteeka ly'ebisiya galikutte wansi newe gula Omumerika yeewera. Omumerika afuuse Omumerika agamba Uganda mwakoze eki? Mwasayinize etteeka ly'ebidankani sipiika visa akuna bazisaze bamugaya okulinnya mu Amerika oyo sipiika n'agamba yagenda kudda ebukedde yalime maama ffe tetujja kgenda bukeddeya Tamale tonteeka mu biteeka byammwe siina galwana n'Abamerika siina kyenina mu nsi kati nwanagane n'Amerika ndi musiru musayininga mateeka gammwe sigayinaako buzibu temunkwata obstruction ovulo nanyi maama amongi wagamba ogenda kudda ebukedde yolime temututeeka mu ntalo zammwe n'Abamerika ffe tulina famire zaffe mu Amerika nja kulwala wano ng'eddagala liri mu Amerika mundeke bantu baba basazeewo kutunda bubina bwe nze tewaliwe kyenkwatirako owange Roni nzikiriza mmale vidiyo zaake munange mbwe Abamerika mbu banyiivu mbu human rights. Mama amongi yagaye mbwe adda bukedde mama ddayo olime bukedde yaffe tetujja kulima wagagga waladda Anita amongi speaker ni wanakosinga obugaga seto ogabanga olabirira family z'ababaka ababaka sibanya abafunisiza abakazi embuto era sete gwazi bawa nze junior sanctions ziwama bazitekewa chenine ekyobugaga yesipaso yange etaita mu masasi kati Omumerika atenze bamanyi basiba baada ba Amerika nera oli nagenda kwemba sene mambuza renti you junior ne ba yes Abamerika abo na try after 2 years nabavaako
Obanna balabikira bubi. Sibayinaako buzibu. Bobi Wine wano yabeepankirako tebamugobe UK. Byafiiriddwa bifitto Bobi Wine musirifu. Abatalina passport. Be baba balwanise etteeka ba full figure. Nze Tamale nina passport. Nina okugenda Sandhurst okusoma. Ojja onteeke mu ntalo z'abasiyasi. Omuntu atatuuze kabina kange kyenkwatirako. Bannange, buli omu afe ku bitundu bye ebyekyama gw'amanya engeri gy'obikozesaamu. Naye nze nnwanisa Abamericansi nina maanyi ki? Mmwe mwenna bali ku palamenti mulina ssente, omuntu ofuna obukadde 3 buli mwezi. Ffe tetulina kye tuyina. Gavumenti naffe wamma tugyesibamu bwesi twerippiramu ndippiri. Naye nti Omumerika ngobe ndagewa ku myaka gyange 25 gino gye nnina. So nze siri musiru. Gavumenti era mmanye etteeka eryo bagenda ddikuba. Kasita Nalabyandu Mwenda ng'agenze mu kkooti ne Dr. Sylvia Tamale ne mmanye etteeka ly'ebisiyaga. Era pulezidenti alabika azannya akazannyo ke kamu ke yazannya ku mbabazi. Andrew Mwenda ayimirira mu kintu n'ekitakutuka ku maanyi g'ayina anti aliraanye ejjeno bw'ati. Dr. Sylvia Tamale oyo asomesa amateeka Makerere anti yagasomesa ate yawandiise petition. Mulinde mujja kulaba ng'etteeka ligize eki death penalty nansi kyekkiriza death penalty. Ketulabe omanyi President Museveni naye musajja wa bubadi akyayagala okufuga. Jagenda muleeta ebiteekateeka mutankuula abazungu wa ngene mutuleetera ebizibu. Abazungu mulwana nabo lwaki? And you challenge Europeans. Nga 60% of our budget is coming from European Union. Pozina mmwe mwagala abantu babajjeko. Omuna Uganda kaana agenda mu ddwaliro nga teri ddagala. Mujja mubuulira. Olanye waliwo ebintu abantu bye bakola nga birina effect y'amaanyi ku bulamu bw'abantu. Munagala tuyinza mubuulira nti agenze mu ddwaliro teri ddagala omubuulira bya busiyasi. Ajja sooka kugaye eddagala weeriri. Mbwe enguudo mbi amalwali erese kanda besete gye mwerekeze mu banka China naye jabawula ebikoowe. Kati mutandike already tulina amabanja buli Munauganda bamubanja akakadde kamu. Already we have a national debt. Kati bafanda baffe ba European allies na American friends muli mu kubanyeeza. Kati abalodde basirimu eddagala banaalijjawo. Muta omanyite wali omanyi buli mukulembeza aba mu buyinza akola ensobi emuggisaako. I think now we have started to the downfall of President Museveni. Luli tubadde ku rise. Mu history tewaliyo kye bayita rise and rise. Every leader in history makes a mistake. You have embarked on a serious long journey to antagonize Americans and Europeans right now. Kati Russia eri mu lutalo etuweziriwa. Kwa president yake we are going to discipline our budget. How? That means we are going to cut on health, which is impossible. That means we are going to cut on what? Kati oinaba baka bitano mwasatu. Buli omo mu obukadde 25 plus allowances. Sente zokka ze tumalira ku parliament zitumala okuzimba amalwaliro. If people were so enough ababaka ne beesala emisaala paka ku million 10. Oina wano ba ministers 80 81 ministers who sit in cabinet. Buli omo musasula sente meka. Buli minister ine motoka 2 mafuta ga sente meka every day. Disciplining our budget means Omuna Uganda agenda bona. Because he carries the burden of paying taxes. But still, newe tusasule emisolo with all that big government expenditure. Nga ate bafanda bafetumazo batagonaizinga. What is that real? Pan-Africanism chitegeza kwata gwanga bali kube. We can't fight an economic war with Europe. We just can't. We can
cannot. We are third world country. We must accept and we work into the lines. If you Nigeria, you are no big example. The biggest economy in Africa, Nigeria. Talk about countries like Ghana. First of all, we are a landlocked country. Economy of family de kumaro gwe Mombasa. Anyway.